Yes, bannabyabufuzi bannakinku abantu bano abaludde mu kintu kino bavuddeyo ne batandika okwogera ku nsonga za bannaffe aba DP abasobodde okwegatta ku kibiina kya DP omuli bannaffe bamabike omuli bannaffe babwanika ng'omuko oyo yasoose okwesobolayo ye munnaffe mpozi foma meeya wa Kampala gwemanyi obulungi eyati ekibuga kyonna kwegamba yakyankalanya ekibuga kyonna ne Uganda yonna omukulu gwabeta ali haj nasa Kazotanza usoma CV ngerimu okucyangalanya ekibuga kyonna nentegera ndo kamba yagunjibwawe biseera ebyo haja alagidde mbadde ndudo mbula abadde aludde okufumba yoko yasembe okwogera ku bya Don Nasa wabadde yakyakomi ate byalimu byabufuzi akomyewo ku nsonga za byabufuzi agambye bannaffe bano abagasee ku DP basanga abakomyewo tebamanyi kye baliko they don't know this guy ono kyalo nali mbuyiza tebakugira bulungi bebegattagatta ebyo twabikola dda jajja kaagu twabikola dda omusajja tebajja musobola jajja kaagu waliwo no n'omulala yamaze n'amwegattako omukulu bali mwezi ow'ennakawa yavudde n'agamba nze ndi SDP Mabike yatwebuuzizzaako kakati ate Mabike we yayogera baali bamubuuza ku NTV Frank Walusimbi n'agamba tubuulye n'abakansala simanyi babiri mbana simanyi ggwanga lyonna inakati for example tulina meya wewe nakawa bali mwezi yamweganye naye agamba lwaki bwe yabadde agenda naye kudda mu kibiina era Walusimbi zinamu quoting yamugamba wabeebuuzaako bogenda okukola ekintu n'agamba mbona beebuuzaako bana eno ne munyago yali mu SDP n'avaayo kati mbuuza ekibuuzo n'adduka kisobokera ddala okubanga abantu bano gye bagenze bagenda kwegazanyizaayo ate kisoboka kiringa nga mulangira bw'ova ewuwo oba kampa example kwa wano kati gwe boosi ne tuddako awo polampola kati DP gwe DP ey'ekitwale gwe mawu nga nva ewange nga nzija ewuwo natandika okubeera ewuwo ovudde mumakago ogenze mumakago ku Mabike ne Wandika oyagadde ewaani otwala ani kubanza olwedde nze mawu oyagadde ewaani anti nonnoonyako wamaanyimaanyiko ayinayoko ku bantu nga basentebe ng'oyo ate kati kale SDP yeerinayoko kale katuwe Mabike nze Mabike wa PDP ayina nzize ewuwo tandise ati batono nsaliddewo kidomo lino tulina kutambula saa 6 ng'onodda wano tulina tugguza luggi ojjangozo nga togenda tugguza luggi bw'oba okoma bwe ziwera nnyo nga tonnadda sulayo towa biragiro wano mu byakulya kakati tojja tofulagira byakulya fande twagala kawo togenda kujja tumalako oba tolya nnyama ojja kulyamu supu tumalako mirembe wano tetusiika bigodo engeri gyokyogeddemu si yeri kyennyini wabula okyogere mu ngeri eyaffe gyetwogera kakati si bigodo kakati olwotandise kyemanya kinagenda okudda kwatandise olugezigezi luli ku mawo mawo atuleetako olugezigezi wabirimu n'okugamba n'aba mubiri kati olwo abatandise akantu kajja mu mutima katandika obanzire kiyinza okuba mu mwaka ogujja mu makkati awo ekyo kijja kubeerawo anti obuzibu bujja kuva kwanakwata bendera Mabike togezaako okugenda kulaaleyo omuntu yonna nga DP tekuwadde lukusa omukulu alagira nandise togezaako okugenda kulaaleyo omuntu Wanika atakuwadde lukusa eno waliyo abawujja bali ku leediyo batambula batambuze babagamba gwe bagenzeeko bagenda muwulira baba akamala byogera Mabike ani agambye okugenda kulaaleya Bobi Wine Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank elabirirwa banki enkulu ya Uganda. White Star Magic sabuni w'obuwunga ow'ebyewuunyo azza bujjengoyezo olunaku lwonna. White Star Magic Premium ye mukwano gw'abo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atuguza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni w'obuwunga ayoza engoye kuva mu bidiko ng'ate ayongera ku byonsa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduuka lyonna oba supamaketi ekulyoko. Wulira ekyamagero ekireka engoye zo nga nnyonjo olunaku lwonna.
ebyokunoonya amasomero amalungi wano ne wali olw'okubangula abaana bo kyafuuka kya lugero anti management ya light primary light secondary ne vocational school bulenga ffe tulina ekyokuddamu amasomero gaffe gadde ne boarding malungi ate nga ga mulembe tulina n'ebifo mu primary wamu ne secondary tuli mu mbeera ensirifu esobozesa abayizi okuyiga obulungi tulina computer lab wamu ne science laboratories tubangula n'abayizi mu mirimu egy'emikono fields zisoboka eri omuzadde okumanya ebisingawo kuba essimu noti 7 noti 3 41 48 09 oba noti 7 52 54 54 83 Bisangawano bakankanya okusawa 12 mpaka ku myezi okumacha fetugera n'akamwanyo ku matama kusa ku macha fetukimanyi fenna twakikonda mu ddeno twetukwatira ekyokumacha ku macha fetukimanyi obanga olina ebirwadde bisangawano omusawo kusa ku macha fetukimanyi pologulamu z'oku rediyo bisangawano ejjajja waazo kusa ku macha fetukimanyi era tadensimbi mwattu kino kyekofuna obugagga tulekusa ku macha fetukimanyi bisangawano yeyatula emikisa ebapulezidi bagitirika tulekusa ku macha fetukimanyi bisangawano empadde n'omwami enjezesa n'obufumbo tulekusa ku macha fetukimanyi atamanyi kikwate konkulage sewekanyiriza esagala nsumuwa tulekusa ku macha fetukimanyi bisangawano ensudde n'eddalu kale yudeyi yetandise tulekusa ku macha fetukimanyi Bisangawano ng'ovaawova wano ewulugumu okusinga bweyatandikira ku myaka 2 tunyumirwa kikabiri okwelesa mpoza te ema y'okumakya eno bagina action park Bisangawano Cindy, songa
Mark Makaira Kaiba Gaita Suguzi Alavia Obiba Tusangana Kurogara Sibagado Vicene Kayunga Kakunyumide Big Daddy Osusena Fake Omlangeka Yundu Michael Ejincheji Bisangana Baba Mulia Style Tuze Kuna Tankara Kwa Sambozi Atema Yokumacho Muda Babu Tambuli Dedala nalinda byebiruma nayezi gota tesulikavo abanga bange koinde dipiyo sajja kudde bantu bayo bayo yonna balagedda atimbo badda ate bambi yabakungu bali ebikonge baseyabo balabudde babagamba bino byapa bigenda kola basongemu buyowe lyono yazanyazanya atimbabuza 7 ono bati yabona yakula atya era yavaawa Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni Obuonga Akolibo Bidiko Uganda Limited Mukoza Limo musanvu bawuliriza ensonga zote gikwatako bafundikidde olunaku lwajjo kyoka kigambibwa nti bagenda kutwala ebbanga ddene elisuuka mune babadde balina okutwala nga bakyetegereza nsonga eno ensonga lwaki bagenda kutwala ebbanga ddene kubanga bazeeyi ebyama ebiwereko ddala bizuuse mu batujja abalumbye empozi eri sayizi e Nairobi Kenya bano nno bamaze emyezi ena ku hoteri gye bakubye bonna batiddwa omwera kulya mpozi NTV omukyala gobawunya obulungi bannange naye yabaddemu yayogedde ebyabadde omukyala Konde mwabaddemu abantu abeewunyisa kubanga we basooka okuboominga Westgate mwalimu omukyala omwera ne muno yabaddemu yawonye newe bakuba Amerika tewaliwo yabaddemu naye yafudde bya siriyasi wawalalalala nsonga za Kenya ezo polisi evudde nerabula negamba ne bwe bamugendako sadize Kenya musoko kwebuuza ku security kyokka ne samukuteesa bambi yakubyeeko ku simu n'abasaasira n'abagamba nga mwalabye n'enjega babadde tebategedde ani ayogera nabo bwe yabagambye nti samukuteesa gwe yakubidde ne yeesooza kati nono omukulu Bishop Nathan ayimbisibwe ngonono yatwala mbozi South Ankole avuddeyo n'agamba abavubuka muviire ddala kuba pasita nenga n'amacaca agatandise okumeruka agambe bano bamanyi okukola obukodyo ne batandika okukola ebyewunyisa naye nga munnaye byonna benna biri akitedi awo wetufunidde amawulire munnaffe pasita yiga yagenda n'awanganulira empozi saidi South Africa ekyamujjawano bamufera kati TV ABS yagikwasa koja chimbo Uganda wulira bireri mukato oluvannyuma lw'ekiddo kiri ekibi ekikambo okusalako ennyanja zonna kyenkana buli wantu kyagenze kizinda wate okukirwanyisa kizibu kyetaaga ssente nnyingi bagamba mbu ekiddo bweyiti kyalabika nako ng'obota anaatera okuva mu buyinza Chancellor wa Makerere University achagenda maaso n'emikolo gy'okutikkira abaana b'e Makerere bino simanyi lwaki teyabyogedde nga President Museveni akyadde olunaku olwokubiri agamba gavumenti mulekerawo bannanga okuliisa oba okulabika mu ntino mukwegama musukkuluma bannaffe abano be bayita ba investors Sulumo olimba naawe walalalala bannanga abakugu bavuddeyo ne batandika okutubuulira ffe nga bannayuganda nina ekintu kimu ekigenda okutuyamba okuva mu bwavu kwe kulima batugambe twongere n'obukugu mu kulunda kubanga embeera erabika egenda tukalubirira gye bujjakaawo waliwo ne dokita gwe baleese sima yagenda kutuyambako ng'onomukugu nnyo mu by'obulunzi ye dokita Kabirizi
tumaze okukakasiba abantu abasinga okuba abagagga mu gavumenti eno bonna babbi battaka wetwogerera mpozi ebyapa mutwalo gumukenda tebirabikako wano mu Kampala omukulu atwala ekibuga Kampala omukulu Kitaka yeeraliikiridde luliwawulidde mpozi mukyala wa munnaffe mukulu naye bamututte bubi ng'atalinnya omulala wuno maama Kisanja naye bannange bamunoonya ku byattago bayita Penina Kabenga ne Businje buli omu mubbi wattaka wawalalalalala White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko BISANGAWANO TV kati nokuzigira right now amayuta manyo some hardwares but no bagamba one stop center zonna tiles zabuli chikaba kola super set adhesive tiles and grouter UNBS yabakoni ya muta era balese new stainless steel tubes and pipes zino zibane ziwuka ate zitalaga super set adhesive omusanga hardware zonna zonna mugwanga bagenda kuyo some hardwares miles Guys road bakunalula keda 0705 chinambini kaga mutano ana yesimu jojo kubojja kubanga oli butwana nabo na unkuzigira mpozi White Star Magic sabuni wabunga kuvama na fa Bidco ne White Star mpozi baso mwiti binyogena supermarket ba maduka wona bagamba Bidco bakoze kinate cyo kiyitire bunyo lumbisa naro ojja kubanga oteredde bulungi nyo Z color dye nsabana vuga banafa ba roofings bagalesiga na mabati mayitirivo bati no liwangale mulunde 5 kusinga bateri abulijo teitaga bugu mu nyumba ije mu designs colors textures and pity for the last roofs standing London strength of a nation the white roofing 0800 binya 000 ocha kwangu libutwana fe pade abisangala baba ya rumufe bwali tugenda kwa ku top notch musasure che tano chamwe tulokusobeka okwanga tegeka omusajja ompegwe wampadde o my bag yes asulideo yunachitereza lero ate tugenda kwanga twasanguza abo nabo nabatanakusasula lero ngenda basoma musa fe semba yo mujja kiwulya mukijeme njawulo nzokazokenzomeka bamujuma kasujja lekerawo sebo omukulu jingo tetula kusabako tenti sasula tenti mutwavunoki tezeetagisa maliseri wasasudde tata ziri mu transit ebyo ebya transiriza muli tebijja bikiriza ebyo abanga kiki nako batujju bakubye Kenya abatujju bano bamaze emyezi ejweyako ddala ena nga baluka olukwe mu hoteri gye bakubye wetwogera abatujju abo bagamba mbu babadde bana bonna babase kamera enketa bikolwa mweno hoteri mwabaddemu omukyala gwe Agikonde Konde yalinga managing director wa NTV wetwogera kati kweno ekizimbe kino ayinako office era mwe yabaddemu bonna beesibiramu naye oluvannyuma baba rescuinze mweno terror attack eyaguddewo e Kenya ate mwabaddemu omukyala gwe bayita mpozi Tracy Wanjiru ono yalabikako era mu terror attack eri yali mu Westgate n'awona yali lubuto neno awonye nembera mato omwami omulala yalabikako mu terror attack yali mu America mujijukire yawonera mu kizimbe ekyo muno yabaddemu teyawonye ebya serious kati yafudde polisi yatukakasiza ng'eri mpozi n'omwogezi omujja nkulu enanga mu ntino security eri tight naye ate nakubiriza abantu fefe nyini soke tube security ourselves tubere bambega naffe omuntu gwotamanyi wekengere ate ndawa story NTV ngenda wagayi wange oyo yagenze nakwegamba natulaga bulungi ekisawo bagira ba investigative journalism yadde mpitirivu nnyo ekisawo nakiteekamu ebintu bye byayagala nayingira zaakedi tewali yamunyeze nga ne bwokiwummuza wali kati twatandise okulaba ebitunyiiza baludala ataka eyaguddewo kakati batandise okucekinga buli kizimbe bali bize bacekinga obuuma banayitawondoza nga mwezo enanga kyatandise kigenda mukozesa ensobi ate nga bukyali mwanguyiza kiwagamba munno simanyi buli muntu abeere muguddawo nze jjo nabuuziza essajja lye liriwala mu nsawo katali nkube wamuga nti entandika gy'omutandika
kati ate gwe wabuuzizza bulakwa kati okomeza buli olugezigezi lwolwo Concern City otwala kyekyo bisha biri mu kisawo jamu ndabe jamu kikola mulimu kyekyo kati agenda okujjamu nga tewali yadde kyotamanyi ng'olabamu oba mmere kati alyoka akusabika erinnya ly'oluyi omukulu enanga komawo ku TV zaffe otunnyonnyole kati wemmala omuyimiriza mugambe somululo ensawo yo amala ogisumulira ng'ebirimu bye bya bulijjo muddemu ki olaba akubatiza erinnya ly'oluyi kati kasoma amala okukebera bwati agenda okujjamu gabe nebinagenda mu jiimu kati kakati oba giravuziza agenda mu jiimu kyalina okukola kiri kimu kyokka senga amaze okukebera nga benalina bibi tereza ettama Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala zukuka nawe wanone bisangawano nawe 12 mpaka 4 asubuhi tabasamu pepe wewe usigeuze zukuka nawe wanone bisangawano nawe 12 mpaka 4 asubuhi tabasamu pepe wewe usigeuze omutwalo abirwanisa okuleeterero wa pulezidenti Jamia Obeto, the future president. bw'otandika okuyimba ekiyimba kyekyo oba wakijiwa alo remix sebo nkonyi kivulu ngenda kiberako nga 27 kya redi erikodeeyo eri ejjinja Mugembe Stadium nga tezampisi luwombo sobodo nkonyi andi situka nga tezampisi nga wiyale owunobe sobogongodo mutima yamugamba mutima omusaza tozimanya yalingana ku Uganda opeta muzika okyalina biri ebimbu yonna zoyagala yerijja oba oyagala mpanvu oba oyagala nyingi n'abaana b'omugenzi oli ayizina mu bigundi yagundi bantu badde obatwala emabana y'omugenzi yali yalazina oli ekintu kikyazinanga mu vidiyo za gravity zirete abaana zirete for me I don't have any problem nyumba babagubi manage balete zirete zinya muziki mopeta muziki onota sebo musebekeko ya nzagala kuyebaza polisi yawandegenya nazigamba twali abaana eziberawo ku nkudi awo zisula zitigonya mubawudde zigenda kusa neziyinya nezebakawo niya total zavuddewo sinawa wiiki siziraba sirabika oba verifying since you police wandegenya naye bana abaana ya nasiwala abaana ye abagala mujja bagome ku Allahu akbar obwana bungi bazireta mpya mama nakiwala munekiyingi abaana b'okuswiti bakomyewo oba kampiringi sajjudde tuye ekifo ekirala abaana nga nyingi nnyo bayanidebalwalonoza siporo naye sirabika mu abaganda mwezigenda bwotandika bwetugenda gwe ati baganda oli ku redi y'abaganda kati ngenda kujja also muganda kubanga mukazi waffe obeera muganda esika ya mukoye yange bebayenda musazaowulire taata bakuliko baziri baganda kusie kati nzagala kukubuula nzagala nakuyebaza train yamwe yaleiru genda kalese n'emmotoka kuva Mombasa naye ono saidi ono zikoma kundeeba from Mombasa kundeeba naye at least ebeeyina weetuusa wamini ezitaasoma zali ziva Mombasa paka Kasese enjiri ennongoseeme y'abisangawano nga bwewandiikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba Katonda bw'ama yalemedde ku mateeka amapya mpozi banemiisa yakalica ge yaleese ekikwatagana n'abayimbi gatako bannakatemba n'agamba amateeka gano geetaagisa naye abala batandise omuvumira ne bagamba mutino gwe kisajja gwe tatante gattusiri waliyako gwagwadda ku mpagala olina mu paalamenti
amateeka gano eganaateekebwa mu ngolo ojja kuwulira abayimbi abanene muveeyo naye bannange tugenda kufiira bwerere mama nya boy wai ekyo kyennyini mutakyabwerere naye nga mukama katonda bw'aba asazeewo ekyokukola oluusi muba temwina awo wenyininyini wetugenda okusinziira nga tusaasira mikwano gyaffe ab'e Kenya nga tegatiramu nga kwaya nga tugamba nti tusaasidde nnyonyo bantu b'e Kenya okugwa bwatujo kintu kibi nnyo Yoweri tuyambe tebijja wano abalonzi b'abalemeko teebwa MTN Red Solar etutte BISANGAWANO okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasulako deposit wa $9,000 olwosigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Solar Power kino kya ddala. Essaawa zigenda kubeera emu ey'okumakya ne Super 3 zanya era owangule. Saasanya essanyu lya Christmas mu ngeri ennyangu ng'okozesa Easygo card okuva mu Shell. Giswayipinge buli lw'okola shopping oba okulya ekyokulya n'okugula amafuta ku ssundiro lya Shell lyonna ofune ebitundu 5 ku buli 100 ebikuddizibwa ku ssente z'oba okozesezza. Eno yasimba news. buli wamu amawulire we gaba Gonna agesiika ku ssaawa eno. Nga gakutusibwako Airtel. Kyusa simu kaadi yo leero odde ku 4G awo ku dduuka lya Airtel eritunda layini weefunye GB 5 ez'obwereere. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. nate mwasiri mutiwe bannaffe abatuwuliriza eweze essaawa emu ey'okumakya gano gali mu bujjuvu nze Waguma Kisuule. Enkya ya leero minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo lwefulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyatulibwa mu mwaka ogw'2018. Omukolo guno ogugenda okulirwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni gusuubirwa okubeera ku ofiisi ya pulezidenti mu Kampala okutandika ssaawa 5 ez'enkya ya leero. Abayizi 67,123 be beewandiisa okutuula ebigezo by'ekyomusanvu omwaka 2018 nga batuulira mu bifo ebiyitibwa senta ebiwerera ddala 1,372 wonna mu ggwanga. Mu mwaka ogw'2017 abayizi 64,641 be baatuula ebigezo by'ekyomusanvu mu bifo 1,275 nga kitegeeza nti ku mulundi guno kweyongeddeko abayizi 2,582. Daniel Dong, ssaabawandiisi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board, agamba nti abayizi abawerera ddala 47,131 be baatuula nga banteekateeka ya gavumenti ya bonna basome nga baali olwo ng'ate abayizi 19,572 bano baava mu masomero g'obwannannyini. Guno gwe mulundi okugenda okuba ogwokusatu nga Janet Kataha Museveni afulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu bukyalondebwa kulembera minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo mu mwaka ogw'2016. So nga ate era gwe kugenda okubeera omulundi ogwokusatu ogwa Daniel Dong ategeka ebigezo mu kitongole kya Uganda National Examinations Board bukyakwata nkasi okuva ku Matthew Bukenya mu Apuli w'omwaka ogw'2016. Leero Makerere University ekutte olunaku olwokusatu ng'esiibula abayizi ab'omulundi ogw'69. Olwaleero abayizi abagenda okusiibulwa bava mu ttabi lyayo ery'amasomo g'ebyekisuubuzi erya Makerere University Business School erisangibwa e Nakawa okumpi ne Kampala. Kakensa Ezra Suruma, senkulu wa Makerere University, okutuusa akawungeezi akayise
abadde asaba gavumenti tereme kwesiba nnyo ku basiga nsimbi abajjira mu kifaananyi eky'okutandikawo emirimu egiyamba abavubuka kyokka ate oluvannyuma embeera neyonooneka bwonoonesi. I do not believe that there is any serious government in the world that expects that foreigners will solve its employment problem. At best, foreigners can contribute, but they cannot substitute for domestic investment and domestic enterprise. The world has changed since the 1980s. Today, the second and fastest growing economy in the world is a planned economy. The idea that government withdraw from investing in and supporting domestic enterprises will eventually lead to full employment is, in my humble opinion, a cruel joke. Even the capitalists themselves have abandoned this extremist ideology in favor of more complex activist government policies. Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulunzi obulimi awamu n'obuvubi eyagala efune ensimbi ez'obwangu ddala obuwumbi nga 4 zigiyambeko okwaŋŋanga ekiddo ekigenze kibuutikira ennyanja ezisinga mu Uganda wano. Abavubi abasinga ababadde balya ku nnyanja n'abantu abalala ne baba nga tebakyalina kyakkola. Minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja yategeezezza Paalamenti ti ebyuma ebiriwo kaakati tebikyasobola